talents ennungi tetuzirabira mu music wokka. Si music, si mupiira, si katemba. Talent yawo kasiweekoma. Nange mu ngeri yange ndi talented mu byenkola. Talent eri mu finance, kyovala aba Nigeria aba Nigeria batututte nnyo era ndowooza mu kitundu kiri ekyokubiri kyogambye. Tugenda kumenya ensonga lwaki amawanga nga Nigeria wadde population yayo nnene almost bagenda milioni 3. Naye ogenda kutunuulira nti export ya Nigeria esinga obunene olwaleero. Ndowooza talent, yeah. Yes, abo abasajja mu nsi yonna be basinga okufuna ku YouTube. Mu nsi yonna. Ne US nga mwenjitadde. Nigeria. Okay, US weba yekulembedde. Nigeria eri kumpi awo tesuka kyakutaano. Eri mu numbers ezivuganyiza wakati wa M235. Sente ziva ku YouTube bafunako. Botunuulira film industry yabo. Notunuulira mupiira. Notunuulira music. Kati ate ekintu kye basinga okujjamu sente nnyingi ennyo naye abantu nga tebakifangako. Aba abasajja bali mu export ya religion. Be exporting eddiini okufa obufi. Wano mu Uganda tulinawo okondowooza companies z'abo abasajja Christ Embassy ya Chris Oyekloma omusajja mu Nigeria. Ogenda kutunuulira nti waliwo ne churches endala zesimanyi ziri best in Nigeria ne nano balinawo branch. Kati obusuulu obuvaano buddawa Nigeria eyo tebera export. Ndowooza Uganda kati kyekiseera amaaso gaffe tugajje ku bintu ku physical products. Tugateekeko ne mu bintu ebiri exported virtually. Kuba kati religion abasajja tebateeka mu kusoma busomi Bible n'agikakasa n'agiguza abalala. Wano abasajja aba Vatican batu exporting radda wano Catholicism. Abanglikani okuva UK baji exporting adda ne tujifuna. Abasajja abawarabu ba exporting adda wano Islam ne tumufuna. Era botunuulira ensi ezo buli nsi gye mmenye etufunamu butereevu. Ndowooza ekimu ekyekumi kigenda butereevu mu nsawo eyo. Ndowooza sente Mecca zeefuna mu Uganda buli mwaka tuyinza okuba tetukawa milioni za $5 ez'abantu abagenzeeyo nga tusaasaanyiriza mu transport nga tusaasaanyiza mu kulya accommodation n'ebirala ebigenderako n'okugulaagulayo okwo ku bintu. Kati fe eyo gye tutwala ssente ffe tujjayo ki? Tewali. Tujjayo bumanyi bwa Bible bwa bitabo na kulambula. N'ekirala kye tusindikayo kimanyi? Baana bano ab'omu biyumba. N'ebboloza bajjayo ki? Sente. Zo ziriwa. Bazineewa. Ekinaana akakadde. Olowooza watuuka mmeka? Babiwulira. Watuuka nga nkaaga. Kati zigeraageranye ne z'obatwalira. Ziba nnyingi. Kati amawanga amalala gano geemalidde nnyo mu kufulumya okusinga bye gajjayo ne galeeta. Bafulumya kingi bye bafulumya bajjamu ssente nnyingi okusinga ze bawaayo nga bafulumya. Kati awo kyova olaba nti kizibu nnyo okusanga Omunigeria akola obwakadaama. Kizibu ddala. Newankubadde ng'ennamba nki? Gyeri ntono. Ngamba newankubadde ng'ennamba nnene ey'abannansi. Naye kizibu nnyo okusanga Omunigeria akoze mu kiyumba ky'oyo. Ensi UAE oba gye nalise Middle East gye tusinga okuexportinga naddala labor ali unprofessional. Abantu abo olowooza kifaananyi ki kye basigaza nga tumaze obbawo abantu abalabika bwe batyo. Kati omala obbawo ennamba eyo ate n'ogenda n'obakonvinsi nga bajje bainvestinge wano. Kiba kizibu. Omaze obbawo abaana abo ne balaba nti abaana bafulumye wano tebalinawo bye bakola. Bali eri. Bagenze eri. Bwajja okutandika eno yali badde akola mu kampuni y'eno amulina eri mu nnyumba ye. Tukaddemu mpolampola balabi bano bakategere bulungi. Omaze okukwata ennamba y'abantu emitwalo giri mu 5 oba tugambe 10,500 oba ku mutwalo oguba wadde abaana bano ne bagenda ne bakola obwayaaya oba obwa maid oba batuyita ba housemaids oba ba house managers. Lodda mu bantu be bamu bajje batandikewo emirimu. N'obagamba mujje company amakolero. Kati abagenda okukola mu mirimu egyo bo bagenda kuvaawa nga wamaze okukwata labor force kuba bali bwe baba basaba ne bagamba twagala emyaka between 18 na 3
kati omaze bakwata n'obabawa okusooka abasajja bano balina security companies balina companies ezizimba balina transportation companies bannayuganda omuwendo omunene gwe guli mu taxi ewaabwe bannayuganda omuwendo omunene gwe guli mu security ewaabwe abavubuka bali able-bodied ate ng'oddayo ogamba abantu be bamu bajje bateeke bizinensi mujje muleete wano ssente kati omusajja akubuuza baani abagenda okukola mu nti abasigaddeyo ate ng'abamaanyi babajjayo ng'ate abamaanyi bamaze nga n'abasigadde bamanyi nti akadde konna nabo bagenda n'abasigaddeyo kubanga bali olutuuka we cannot live in oblivion era simanyi oba obukulembeze bwaffe ekintu ekyo bukiraba tosobola kulivinga in oblivion nti ogenda kubeera mu kifo nga ensi yonna temanyi bikufaako ekyo tekikyasoboka bwana batte oluva wano n'ogenda e Canada olutuuka bwoti n'osimba emirandira n'onywera nga tutandika okukubira kasimu bwana batte gyebale nti kale bana ebitambula ate tetwetaaga nakubuuza kiri kitya tulabira ku kasendi weevu ng'oteekayo mami olwo oludda omanyi naluleka ennyumba eyo nali ndaba egenda kukuba musooke mutereezeewo olwo ffe abasumbuyi nga tubaalamu tuga ateredde kati nga nkuga ne baaba nkoze ntya nange okujja wano biganye nkuga noonya za passport nze visa yange ne tiketi nja kusasula kiri ku record buli muntu abantu abasooka e Canada be bakima ennamba eyaddako ennamba eyaddako n'ekima abaddako ne mejije ku mejiji bagenda bagira bati kati kitegeeza omuntu omu eyatwala omu eyo layini yakula dde abantu 10 batwala ameka 2 kitegeeza abantu bano betutwalamu abantu bano UAE, US, UK abantu bano tebategeera kimala nti balaba ennamba ennene ziri mu kufuluma ate nga be bantu be bamu b'oyagala bajje bate basige wano ate nga bakyabayita buli agiraga mujje ate wakalira luno luzzi nagenza okwetegereza obulungi nga security companies zonna eziri mu UAE ennamba esingamu obunene ba security guards bana bawana naye ekyasinza okuneeraliikiriza bannakenya batono abanyarwanda batono abakongo tewali abasomali 0 bannakenya nabo bakenya njogedde abatanzania 0 naye nga bannayuganda ffe tuli ku mwanjo ako kabonero kalaga ki mubiwulira ndimo mwagala okukola nomwagala okukola badduka ki baba badduka ki banoonya ssente weziri sente okunoonya sooka okireke naye badduka kyemabega ki ekiri ekibagoba kyekibuzo kyenjagala tebalinayo kyakkola tebalinayo kyakkola atonze okubeera wotalina mulimu osomye olina diguli olina diploma olina ka certificate oba abaana abagenda emyaka kati abali yonna gye bali myaka 8 emabega tojja kulagama ati munefe ffe twakolanga ku paaka yadi twalina midala ne bagyokya kati tukole ki nga tulina okuddayo tutunde bye twasikira tufulume lumu twali wano ne bookya twali wano ne batugoba twali ku ttaka lyaffe twagula ettaka lyaffe omugagga yajja yatwala butwazi kati tukole ki ensi bw'olaba yetuuse ku level ng'eraba munnansi ng'ekizibu nga bw'afuluma tebigikwatako ng'omanya kati kye bayita degeneration kitandise kubanga ensi eteekwa okulaba munnansi waayo as an asset nti US esobola okusindika ennyonyi namba nejja erescuinga omuntu omu munnansi omuntu oyo ayinza n'okuba talina mulimu ng'ewaabwe abadde takola naye neyafunamu obusente najja e Uganda n'alemererwayo abasajja ne bawendula ennyonyi namba ejja ekipikinga omuntu atya ne bakomando 10 kibeera kitegeeza ensi munnansi emulabanga asset era buli lwolaba polisi buli lwolaba ensi nge bannansi bafuluma neetafaayo ensi teetaaga kuga nti bannansi baffe tetubawa kitiibwa emaze okinnyonnyola oba mufuluma mukole ki mugende newe muggwamu kati ate bw'obagamba nti katusibe baleme kufuluma baleme kugenda ate era bafuuka babulabe gy'oli kubanga olina emiliyoni z'abantu 15 zitudde tezikola tolina kyenda kubaliisa ogenda kubaliisa ki tolina kyenda bba wakola ekigenda okuddako kimanyi kwenyigira mu byabufuzi kuba ennaku zino kati buli alina kamera
alina omudomo omupepe otuulawo otudde n'okuba noddaliko okuanalyzinga nze ndaba abaana ovuga analyst nalaba wano tiktok nali ngenze mu analytics cluster ya Uganda the most selling product is politics unlike other countries